okuloota muwogo. Tugenda kutunula ekirooto kino ekya muwogo mu ngeri ey'enjawulo gy'oba okirooseemu. Oloota ogula muwogo, oloota olya muwogo, bakubyeko muwogo, okungudde muwogo nga mungi, oli mu kusiga muwogo, oli mu kumukoola, avunze, byonna ebituuka ku muwogo. Olwaliro tugenda batunuulira ekirooto kino. Abimukwano bagita Chosen Generation nga Brother Steven nga kwino channel tuba tuddamu ebirooto n'okuyiga ku topics endala eziri major. Ekirooto kino ekya muwogo Mukama Katonda kikozesa nnyo. Kino kimu ku birooto ebisinga okubeera common mu baana ba Katonda, so kikulu nnyo okuba nga tukitunuulira. Bebulaniya essuula 5 olunyiriri olw'13 n'olw'14 Bayibuli egamba kubanga buli anywa amata nga tannamanya kigambo kya butuukirivu kubanga mwana muto. Olw'14 naye emmere enkalubo y'abakulu abalina amagezi agayigirizibwa olw'okugakoza okwawulanga obulungi n'obubi. Naye emmere enkalubo y'abakulu abalina amagezi agayigirizibwa olw'okugakoza okwawulanga obulungi n'obubi. Mukama yeebazibwe. Ekirooto eky'amata kye tugenda okuba nga tukwata, tunaddamu okuba nga nkwata ku birooto kubanga Bayibuli ekyogeddeko wano abanywa amata, baliwo kategori y'abanywa amata ne waliwo abalya emmere enkalubo ng'eya muwogo. Ekirooto kigenda batutuulira olunaku olwaliro. Nawutandikirewa osobola okuloota nga olaba olina omusiri gwa muwogo. Katandikire no ng'osiga ng'olaba oli mu kusiga ensigo, ng'osiga stems za muwogo nkenzo, osima ebinyo osiga muwogo. Yes, ekirooto ekyokusiga ebiseera ebisinga ekirooto ekyokusiga kibeera kya kusiga direct. Olumu kubeera gwe kennyini Mukama Katonda gwe gwayogerako ng'ensigo si ssente, olumu zibeera ssente, olumu ensigo kiba kigambo kya Katonda. Yesu nga bwe yasomesa ku story y'omusizi eyali asiga ensigo, ezimu ne zigwa ku mabbali g'ekkubo, endala ne zigwa ku lwazi, endala ne zigwa mu maggwa, endala ne zigwa ku ttaka eggimu. So si buli kaseera nti bw'ota ekirooto kino ekyokusiga muwogo nti mukwano gwe kubeera kusiga ssente. Kiba kirungi n'obuuza Mukama. Na bino byonna bingenda okunnyonnyola ku kirooto kino, bwenga gwe Omwoyo Mutukuvu personally alina okwogera naawe n'asobola okuba ng'akubikkulira ky'oloose n'oba ng'okitegeera. Naye kiba kikulu nnyo okutegeera basics z'ebirooto wonaasinziira. So tokulaminga bukulamiize, ojja kubuuza nga Omwoyo Mutukuvu akuluŋŋamyenga mu birooto by'oba okoze eki oloose. Ota ng'osiga muwogo so okubeera nga Mukama Katonda akulaga nti olina okuba nga mukwano gwange invest in yourself, kubanga otula wansi oyigirizibwe, olina okuba nga okula mu nsi ey'omwoyo, olina okuba nga owaluuma ekigambo kya Katonda munda mu okukolamu omulimu n'okula. Bayibuli tugambye wano nti anywa amata mwana muto, emmere enkalubo y'abakulu abalina amagezi agayigirizibwa. Amagezi agakola ki? Agayigirizibwa. Kitegeeza nti amagezi gano si gali nakyo nti somebody is wise, naye ng'atudde wansi omuntu n'ayigirizibwa asobole ng'okwawula obulungi n'obubi. Mukama yeebazibwe nnyo. Omwana omuto emikono situwaze kubuulira naye ngenda kuyita mu bufunze. Omwana omuto talina kirungi kyonna oba kyalowooza, alowooza kimu mata. Bw'aba talina mata ng'akaaba, bw'aba agayina awula essanyu lye, bw'amala ng'atandika okukola buli kyakoze, buli kimu akolekitinga bukolekitinzi. Ky'omugamba leero enkya ky'oddamu. Naye omuntu omukulu ali mmere enkalubo akuze, oyo aba ategeera ekirungi n'ekibi. So waliwo emmere y'abaana bato, waliwo emmere y'abakulu, ne mu nsi ey'omwoyo ekitobe kyewe kirinawo. Bw'oloota nga olaba osize ennimiro yo ng'erabika bulungi eya muwogo, oluusi olina muwogo olaba alabika bulungi, oyita mu nnimiro eya muwogo ng'erabika bulungi, Mukama baakulaga spiritual status yo weyimiridde. Mukama yeebazibwe nnyo. Naw abamu osobola ekirooto kino abasinga ng'oli mu kusaba na kusiiba, n'oloota nga olaba okungula muwogo nga mungi nnyo. Mukama Katonda baakulaga ki? Mukama Katonda baakulaga omukisa oguvudde mu ekyo ky'okoze eky'omwoyo, mu ekyo ky'okoze eky'emmere ekaluba. Abaana abato abanywa amata tebasiiba. Mwana kyanywa amata asiiba, bebi asiiba, bebi tasiiba, bebi anywa bunyimata. Mukama mpa kino, Mukama mpa kino, Mukama mpa kino. Okusaba n'okusiiba tewali, kutambula butuukirivu tewali.
okwetika omusalaba tewali. Byabakuze mu mwoyo. So otangula okungudde muwogo nga mungi, ebiseera ebisinga gubeera mukisa, awo mukisa ogwo nga guvudde mu kubanga mukwano gwange okuzeemu mu nsi ey'omwoyo. Yesu yeebazibwe nnyo. Bangi abampeereza ekirooto kino ekya muwogo, naloose nkungula muwogo nga mungi nabadde mu kusaba na kusiba. Manya mukwano gwange okusaba n'okusiba okwo kubadde so fruitful, ofuniddemu obuwanguzi. Yesu oyinza oba tonabulaba mu buliwo, nemanya nti mukwano gwange ofuniddemu obuwanguzi. Amu osobola ekirooto kino ngulaba ng'okoola muwogo omusiri wa muwogo ogenda okoola ojja muka emitto. Mukama Katonda bagamba wako new salvation, ennimiro ey'omwoyo ezise. Waliwo byetaaga okuba ng'ojjamu, waliwo improvements olina okuba ng'okola mu bulamu bwo. Weetaaga okwongera okuba ng'osoma ekigambo kya Katonda, weetaaga okuba ng'onoonya Katonda mukwano gwange, weetaaga okugyamu bino ebibi byonna, obutali butuukirivu, bino byonna ebiziyiza ekigambo kya Katonda okukola munda mu ggwe. Omuddo oluusi oyinza okuba na social media nga gwe muddo, byolaba byosipendingako obudde nga si birina osipendingako obudde, nga weetaaga okuba ng'okola collections mu bulamu bwo okusobola okuba nga ennimiro yo ekula, okusobola okuba nga mukwano gwange okula mu nsi ey'omwoyo, ensigo ez'omwoyo esigiddwa munda mu ggwe okuba nga zikula. Ki ekituuse ku muwogo gw'oloose mu kirooto? Olooto olaba ennimiro yo waliwo ekirwadde oba kirwadde oba is it deficiency, nga muwogo yagengewala. Mumanyi muwogo gengewala ababikozi temukimanyi, simanyi bakiyita mu Luzungu. Muwogo abeerako ebikoola nga biringa ebyakola byayonooneka naye nga wali mu nnimiro naye nga yagengewala nga talabika bulungi. Kyo tekitegeeza mukwano gwange nti ekigambo kya Katonda ekiri munda mu gwe towadde mwaganya kubanga kikula. Kifa, kitugibwa, waliwo ebikireetera okugengewala. Oddayo ku sitole y'omusizi Yesu gyayogerako, yagamba nti waliwo ensigo ezigwa mu maggwa, nti okweraliikirira kw'ensi eno kwetera ensigo ezo okuba nga zifa. Ekigambo kya Katonda ekisigiddwa munda mu gwe, ebizibu by'ensi eno, okweraliikirira kino, okweraliikirira kiri. Abamu ensigo zigwa ku musiko kye akulwazi, n'okyamukamu katono ng'omaze owulira ku birooto, ate bw'oddayo n'ozikira. Kati wamala okuzikira obeera nsigo eyagwa ku lwazi. Ekyamukamu awo katono omusana bwe gujja olwazi ne lwokya nnyo, ensigo eyo nekola kineefa. Sobola otangulaba nga muwogo yagengewala, manya mukwano gwange weetaaga okuba nga orivivinga obulamu bwo, weetaaga okuba nga okebera exactly oba tolina kyolaba obuuza omwoyo omutukuvu Eva mukwano gwaffe asinga, mubuuze lwaki ngengewadde mu nsi ey'omwoyo. Muwogo gw'olaba mu kirooto abeera ggwe mukwano gwange, abeera ggwe. Waliwo abaloota ng'olaba okutte emiwogo katugambe 2, 3, 4 oba emiwogo nga 7. Emiwogo egyo gy'oba okutte mu nsi ey'omwoyo, ebiseera ebisinga kasita muwogo obeera ng'osobola okumubala, zibeera nnaku za kusiiba. Twagambye nti nno abaana bato tebasiiba bamata, emmere ekaluba y'abakulu. Kati mu nsi ey'omwoyo, okulya mu nsi ey'omwoyo tulya kigambo kya Katonda. Okulya mu nsi ey'omwoyo kweyawula. Okulya mu nsi ey'omwoyo kuba kulya mwoyo wa Katonda. Okulya mu nsi ey'omwoyo kweyawula eri Mukama. Mukama nze ezo noyogerako nange, emmere y'abakulu. Osobola otanga olina muwogo bakwadde omuwogo gumu, muwogo 2, muwogo 3, muwogo 4. Ebiseera ebisinga zibeera nnaku za kusiiba. Kiba kirina obuuza omwoyo omutukuvu, obanga toli so sure n'obuuza omwoyo omutukuvu nabanga ayongera okuba nga akola ki, akuluŋŋamya. Eya muwogo oba tobitegeera, so kwekirooto ekirala notegeera exactly ki kyategeeza. Wabula bw'oloota ng'okungudde hiipu ya muwogo nga mungi, ebiseera ebisinga most of the times abantu abaloota ekirooto kino babeera bali mu kusaba na kusiiba, oluusi nga bagenda kugendamu. Kagamba ati nakwezi tegenda beera mu kusaba na kusiiba, kati Mukama n'amulaga in advance nga kiyize nga bunnabbi okumulaga ki ekigenda okukola ki ekigenda okuvaamu. Now tobuzaabuzibwa. Olwoosa okulota ng'olaba ennimiro yo nga mulimu emmese, ng'olimu olyogoba mmese odduka emisinde, goba eno goba eri, nga ziri mu kulya muwogo, osima emmese zirya muwogo. Oba obusolo buno obw'omu nsiko nga buli mu kulya muwogo, omanya mukwano gwange omubi alina byazikiriza mu bulamu bwo. Njukira waliwo ensigo ezaagwa ku mabbali g'ekkubo. Bayibuli egamba ebinyonyi ne bikola ki? Ne bizirya. N'agamba nti bwe bawulira ekigambo kya Katonda, omubi n'akibabbamu immediately. Omubi sitaani n'akola ki? N'akibbamu immediately nga bakakiwulira. So bw'olaba nga obusolo buno bulya muwogo bwe buli mu nnimiro yo, nomata nnimiro kimanya nti oyo mubi, that is the devourer, aza okulaba nga azikiriza omukisa gwo.
sometimes ayinza okuba nga zeezikiriza nsi ye ey'omwoyo osobola okuba ng'ogwa, kubanga zirongaza ensi yo ey'omwoyo amaanyi kiba kizibu nnyo okuba ng'olemererwa. Omulaba asooka kuba nsi ye ey'omwoyo n'obanga naawe okuba bulungi nnyo. Bw'otanga olaba omugula like ogule muwogo gumu, muwogo ebiri, kyekimu mukwano gwange wabawo omutango gw'olina okuba ng'osasula. Nabagamba ebiseera ebisinga okugula mu nsi ey'omwoyo kubeera kusasula mutango olw'ekyo ky'otalina, kubanga esente ez'owaayo ze ziba zirina okukugulira ekintu mu nsi eno yaffe ey'obuliwo, naye mu mwoyo, mu nsi ey'omwoyo currency gye tukozesa is called sacrifice, saddaaka, mutango, kwewaayo. Kati bw'ola otanga ogula ekintu kitegeeza ekintu ekyo tokirina, oli mu kigula okyetaaga. Kitegeeza mu nsi ey'omwoyo waliwo omutango gwe olina okuba ng'okola ki? Osasula. So kati bw'ola otanga olaba ogula muwogo gumu, muwogo ebiri, ezo ennaku zoba olina oziwaayo ng'okusaba n'okusiiba maaso ga Katonda ng'omutango. Olw'ekyo kwe kennyini ky'osabira oba Mukama Katonda kyaba akubikkulidde, oba oli oba tolina ky'otegeera mukwano gwange, tobeesinga just ku birooto, odde n'obuuza Omwoyo Omutukuvu. Bino just byenkuwaako just for you to know, atolina bitwala butwazi nga framework. Osobola okuloota ekirooto kye kimu nze naawe naye nga kitegeeza amakulu ga njawulo, kati byonna kya muwogo. So okuloota nga muwogo wange agengewadde naye nga nina ekibi kye nakoze nga nange nkimanyi bulungi nnyo, Mukama n'agimpanga warning eraga nti omukisa gwo guli mu kufa olwa kino kye wakoze. Gw'osobola okuloota nga muwogo agengewadde nga ndagaano ze zimugengewazza. So kiba kirungi exactly n'otegeera bw'oba ng'olina kye wakoze naye kiwabedda nti kintu kino kyenkola tekijja n'okola collection, oba tolina kyolaba obuuza Omwoyo Omutukuvu abajja kukubuulira byonna. Bw'otangira bakuwa muwogo, that is a blessing. Bw'oba ng'osobola omubala, sometimes ziba nnaku za kusaba na kusiiba, waliwo abaloota nga balya muwogo ng'olota olya muwogo. Ebirooto ebyokulya bya kwegendereza, beerako oluusi sayidi embi n'enkyamu. Olota olya muwogo mubi, manya kino si kirungi. Olota ng'olya muwogo ebiseera ebisinga kuba kukula, Mukama bagamba kukula mu nsi ey'omwoyo. Tulabye wano nti amataga abato n'emmere ekaluba y'abo abakuze okuyita mu kuyigirizibwa. Osobola okuba ng'obadde mu kusaba na kusiiba, oba obadde wansi w'omusumba ng'oli mu kuyigirizibwa, n'otanga olya muwogo, Mukama bakulaga nti oli mu kubanga okula mu nsi ey'omwoyo. Oluusi mukwano gwange embeera gy'oyitamu nga si nnungi, naye ng'olowooza nti lwaki mpita mu mbeera eno, Mukama bakulaga nti alina wakutwala, alina akukuza mu nsi ey'omwoyo. Kubanga okulya muwogo n'omugonza si kyekimu n'okunywa amata, si kyekimu. So oyinza okuba ng'embeera gy'oyitamu nga yeeyo, ng'ekikompe ky'oli mu kunywako kikola ki? Ng'ekikompe ky'oli mu kunywako mukwano gwange nga kizibu. Mukama Katonda n'akulaga manya nti mukwano gwange ogw'omukisa toguvaako, ogw'omukisa gugenda kubeera gw'amaanyi nnyo. Ate olota nga ggwe anayogedde ekyokubanga muwogo abbibwa abeera divawala, so ng'aliibwa obusolo buli omunsiko, naye tewali okulota nga bbidwa bubbibwa, manya era mukwano gwe wali emikisa omulabe gyali mu kubbako. Ate bw'olota nga gwamubba, naye Mukama Katonda akulaga nti waliwo ky'otali mu kukola bulungi, kigenda okuviiramu okuba ng'oluuzinga. Kweno mu Katonda tulina kye tukola mu bubbi. Sitaani yajja okubba, okutta n'okuzikiriza, ne Yesu yajja okuba nga atuwa ki? Obulamu. So muwogo omulowooza otya mukwano gwange? Yes, bw'oba ng'obadde omubba nga bwe njogeddeko, so weekebere. Ebiseera ebisinga bw'olota ng'obba ekintu, naawe osooka okukebera engeri gy'owaayo maaso ga Katonda, bimu by'ekkumi biweebwayo naki, naye niweekebera n'okwekebera emirimu gy'okola nga tolina bukumpanya bw'oteekamu. Bw'oba ng'obulina, manya mukwano gwange, Katonda akulaga nti you're doomed for destruction olw'ebyo by'oli mu kubanga okola n'okuwulira omubi oluggi. Olota nga muwogo alabika bulungi, akyali muto, Mukama Katonda bakulaga beera mugumiikiriza, okyakula mu nsi ey'omwoyo, omukisa saawa yonna gugenda kubanga gujja, kubanga muwogo aba akyali muto, tewali kabeerako. Naye Mukama bakulaga nti just be patient, kitegeeza bugumiikiriza. Nnimi erabika bulungi, tekirina buzibu nawe ogamba naye nga nsaba nga nsiiba sirina gye ndaba, n'olota ekirooto nga kyo, Mukama Katonda bakulaga beera mugumiikiriza, muwogo wajja saawa yonna. So olota ennimiro efaanana etya? Oloosa agengewala, oloosa muwogo alabika bulungi, oloosa oli mu kkungula, oloosa ojja mu muddo, ebyo byonna ndowooza mbyogeddeko. Ate osobola okulota nga muwogo atuuse okkungula, Mukama Katonda bakulaga nti ebiro byo bituuse. Ebiro byo bikoze bitya? Ebiro byo bituuse ebyokubanga olaba ku mukisa gwa Katonda. B'emikwano kamberekereze, njaba nkomawo kubanga nziramu ebirooto bye mutadde mu komenti ku eno video. Tubuule waloota otya muwogo? Wali mu kusaana kusiiba, wali temukusaana kusiiba?
wali osabira ki? So beera ng'otubuulira nali nsabira kino ndota muwogo, nali mu mbeera bw'eti. Embeera gye walimu nkulu nnyo okubanga etuyigiriza amakulu g'ekirooto kyo. Nali mu mbeera bw'eti ne ndota muwogo, nali nyenze ne ndota muwogo ng'avunze. Byonna byonna mbitubuulire bane mu comment section. Na kyonna kye waloota ng'okibuuza teeka mu comment section, nja kuba nkolayo ka video akalala nga nyongera okunyonyola ku birooto bino ebya muwogo nga nsinziira mu comment ze muwadde nga nziddamu. Kubanga ekyoto kino kiri very common, kyemumanyi kyekimu ku birooto byemusinga obadde kubanga mwagala okubanga kale mumanya. So n'olw'ensonga eyo nja kuba nkola ka video ako nga mbagambye nga nzira mu comment zammwe, nja kudda mu comment eziwererako ddala ku video neyaki eya muwogo. Wagula mpya subscribing okonekade eno bagiyita Chosen Generation nga kweno channel tubaddamu ebirooto n'okuyiga ku topics endala eziri meya. Nayogera mabegako awo ku emirundi musanvu Yesu gye yayiwa omusaayi, naye nja kuba nkomawo era mbabuulire engeri gy'osobola okukozesa omusaayi gwa Yesu, emirundi omusanvu gy'osobola okukozesa omusaayi gwa Yesu okubanga mukwano we gukolera. Kyaba tukomawo tuyige ku ekyo. Mukwano mbeere bulungi, mweraba. We are the chosen ones, shining like the morning sun, walking in His holy light, guided through the endless night. Faithful hearts and hopeful eyes, heaven's calling, we will rise. Blessed and strong, we won't bend, in His love we'll ascend. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart. We are born in the glow of His embrace. Every trial we shall face, in His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart we are born. In the glow of His embrace, every trial we shall face. In His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. We are the chosen generation.